Yokaana essuula emu olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ku lubereberye waaliwo Kigambo, Kigambo n'aba awali Katonda, Kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewali kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, so ekizikiza tekyagutegeera. Waalabika omuntu, Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana. Oyo yajja ng'omujulirwa ategeeza eby'omusana, bonna balyoke bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana, wabula omujulirwa ategeeza eby'omusana. Waliwo omusana ogw'amazima ogwakira buli muntu, nga gujja mu nsi. Yali mu nsi, ensi yakolebwa ku bubwe, era ensi teyamutegeera. Yajja mu matwale ge, naye abali mu matwale ge tebaamusembeza. Naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, be bakkiriza erinnya lye, abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri, newankubadde okwagala kw'omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. Kigambo n'afuuka omubiri, n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe, ng'ajjudde ekisa n'amazima. Yokaana n'amutegeeza ng'ayogerera waggulu nti, oyo gwe nagamba nti ajja oluvannyuma lwange ansinga nze, kubanga ye yali wa lubereberye ku nze. Kubanga ku kujjula kwe ffenna twaweebwa ekisa ekyeyongera ku kisa. Kubanga amateeka gaaweebwa nga gayita mu Musa, ekisa n'amazima byajja nga biyita mu Yesu Kristo. Tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna, omwana eyazaalibwa omu yekka, abeera mu kifuba kya Kitaffe, oyo yategeeza bw'ali. Buno bwe bujulirwa bwa Yokaana bwe yategeeza Abayudaaya abaava e Yerusaalemi bwe baamutumira bakabona n'Abaleevi okumubuuza nti, gwani? N'ayatula, n'ategeeza, n'abategeeza nti, si nze Kristo. Ne bamubuuza nti, kale gwani? Gwe Eriya? N'abagamba nti, si nze ye. Gwe nnabbi oli? N'addamu nti, nedda. Awo ne bamugamba nti, gwani? Tulyoke tuddemu abatutumye. Weeyita ani? Yokaana n'abaddamu nti, nze ndi ddoboozi ly'omuntu ayogerera waggulu mu ddungu nti, muluŋŋamye oluguudo lwa Mukama, nga nnabbi Isaaya bwe yayogera. Abaatumibwa baali baamu Bafalisaayo. Ne bamubuuza, ne bamugamba nti, oba ggwe toli Kristo, oba Eriya, oba nnabbi oli, kale kiki ekikubatizisa? Yokaana n'addamu n'abagamba nti, nze mbabatiza na mazzi, wakati mu mmwe wayimiridde omuntu gwe mutamanyi, ajja oluvannyuma lwange, so nange sisaanira kusumulula lukoba lwa ngatto ze. Ebyo byakolebwa Besaniya emitala wa Yoludaani, Yokaana gye yabatirizanga. Olunaku olwokubiri Yokaana n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali, n'agamba nti, laba, omwana gw'endiga gwa Katonda, ajjawo ebibi by'ensi. Ye wuuyo gwe nayogerako nti, emabega wange ejjayo omuntu ansinga, kubanga ye yali ow'olubereberye ku nze. Nange saamumanya, naye nze najja nga mbatiza na mazzi, ye alyoke ayolesebwe eri Isirayiri. Yokaana n'abategeeza n'abagamba nti, nalaba Omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba n'abeera ku ye. Nange saamumanya, naye yantuma kubatiza na mazzi. Ye n'aŋŋamba nti, gw'oliraba Omwoyo ng'akka ng'abeera ku ye, oyo yayabatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Nange ne ndaba, era mbakakasa nti oyo ye Mwana wa Katonda. Olunaku olwaddirira nate Yokaana yali ayimiridde n'abamu ku bayigirizwa be babiri, n'atunuulira Yesu ng'atambula. N'agamba nti, laba, omwana gw'endiga wa Katonda. Abayigirizwa abo ababiri ne bawulira ng'ayogera, ne bagoberera Yesu. Yesu n'akyuka n'abalaba nga bamugoberera, n'abagamba nti, munoonya ki? Ne bamugamba nti, labbi, amakulu gaakyo nti omuyigiriza, osula wa? N'abagamba nti, mujje munaalabawo. Ne bajja ne balaba w'asula, ne basula ewuwo olunaku olwo. Obudde bwali nga ssaawa ya 10. Andereya muganda wa Simooni Peetero, y'omu ku bali ababiri abaawulira Yokaana ng'ayogera, ne bamugoberera. Ye n'asooka okulaba muganda we Simooni, n'amugamba nti, tulabye Kristo, amakulu gaakyo nti
eyafukibwako amafuta, n'amuleeta eri Yesu. Yesu n'amutunuulira n'agamba nti, "Ggwe Simooni omwana wa Yokaana, onooyitibwanga Keefa," amakulu gaalyo nti Peetero, eritegeeza nti olwazi. Olunaku olwaddawo Yesu n'asalawo okugenda e Ggaliraaya, n'asanga Firipo n'amugamba nti, "Ngoberera." Naye Firipo yaliwo e Besaniya mu kibuga kya Andereya ne Peetero. Firipo n'alaba Nasanayiri n'amugamba nti, "Tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi." Nasanayiri n'amugamba nti, "Mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi?" Firipo n'amugamba nti, "Jangu olabe." Yesu n'alaba Nasanayiri ng'ajja gy'ali, n'amwogerako nti, "Laba Omuyisirayiri wawu, ataliimu bukuusa." Nasanayiri n'amugamba nti, "Wantegeerera wa?" Yesu n'addamu n'amugamba nti, "Firipo bw'abadde tannakuyita, bw'obadde mu mutiini ne nkulaba." Nasanayiri n'amuddamu nti, "Labbi, gwe mwana wa Katonda, gwe kabaka wa Isirayiri." Yesu n'addamu n'amugamba nti, "Kubanga nkugambye nti nkulabye mu mutiini okkiriza, oliraba obukulu obukira ebyo." N'amugamba nti, "Ddala ddala mbagamba nti muliraba eggulu nga libikkuse ne bamalayika ba Katonda nga balinnya era nga bakkira ku Mwana w'Omuntu."